Hallelujah. Mukama ebazibwe nnyo. Mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne twebaza ne Mukama Katonda atuwadde obulamu okutuusa olwaleero. Hallelujah. Tumwebaza oyo takumye fefeka naye n'ebyaffe byonna bikumye mu linnya lya Yesu. Amina. Bulijjo ntera okubagamba nti mu bulamu buno ebintu ebitutuukako nga ebigezo ate enkya bye bifuuka obujulizi. Ekigambo ekyo ky'owulira kye tuyita testimony. Tosobola kukiwandiika okujjako ng'omaze okuwandiika ekigambo kye bayita test. Nolwekyo muzi test. Test ge magi. Test ge magi. Testimony bwe bukoko. Akati obukoko buva mu magi. Bible gano Mukama n'akola bulungi enkomerero ya Yobu okusinga entandikwa ye. Mukama n'awa omukisa enkomerero ya Yobu okukira entandikwa ye. Mbu Mukama n'amuwa omukisa nga guli tayimu zittu yakwata byonna bye yafiirwa n'abikubisaamu emirundi emeka. Nsaba ggwe ayafunye Roosi, naawe ayafunye Roosi ye wammwe mu ngeri endala, naawe ayafuna Roosi ng'ekuluma ku mutima gwo, Katonda yakubagiza Yobu akunkubagiriza emirundi ebiri mu linnya erya Yesu. Oleme kusemba nakyo, oleme kumalira mu buyinike, naye mazima ddala omalire mu nseko. Katonda atunulira amaziga go gonna ge wali okaabye ku lw'ensonga ez'enjawulo. Mukama akukubagiza. Era oleme kumalira mu maziga. Obanga Katonda teyaganya Yobu kumalira lugendo lwe mu maziga, akyasobola ekikola n'ewuwo mu linnya lya Yesu. Waliwo wano omuntu nga oli ofunyeyo ku Roosi, kandaba mukono gwo nga ofunayo ku Roosi yakkolobya yakuzza ku zero. Ne waba yali gundi ono COVID nga yabireeta, ne baba agoba abatembeeyi ku luguudo nga kyekyavaako obwavu bwo n'okubonabona kw'obonaabona, ne bweba relationship nga yakumesinga apo n'etawanya obulamu bwo bwonna, ndagulira ku Roosi eyo gye wafuna, Katonda agikamule eveemu obujulizi mu linnya erya Yesu. Katonda akamule Roosi eyo. Akola atya? Nga bwe bakamula amabidde nga bagatadde mu seffuliya nga mabidde oba mu lutyatya nga mabidde, ne bagattako bugasi bisubi agateekeddwamu nga mabidde, oli gy'akoma okunyiga n'anyiga n'asota n'agota n'akamula, ogenda okulaba agabaddamu eminwe gy'amabidde ng'ate mubisi. Nsaba obulamu bwo bubeere bwe butyo. Ebyo by'obadde totegeera ebiri mu bulamu bwo biveemu obujulizi obunene mu linnya erya Yesu. Gambako nti amiina. Ngambye by'obadde totegeera biveemu obujulizi mu linnya lya Yesu. Era gw'ogambe kimu, gw'ogambe nti wadde tobitegeera naye Mukama abitegeera. Mukama akola atya? By'otategeera Katonda abitegeera. Kyova olaba bw'obanga mu crisis yonna oba mu mutawaana gwonna oba mu katyabaga konna, yogeranga bitono. Kubanga ebimu ojja byejusa lwaki wabyogera. Bw'obanga ebyokwogera tobimanyi, yogerako bitono. Tovumanga Mukama, toŋŋoolanga Mukama, tobuusabusanga Mukama, toyogera bitali byakukkiriza. Mukama ebazibwe. Kubanga embeera ezimu mu bulamu buno
Katonda azituyisaamu naye mazima ddala nga awo wooyise we wagenda okubikkula ekitiibwa kyotalabanga. Olowooza Yusufu bwe baamutwala mu kkomera oba Baganda bwe baamutunda ne bamutwala e Misiri yamanyako ekigendo bivaamu? Katono singa yagenda ayomba. Potifali bwe yamugula yanyamanya gye binagwera. Olwo singa Potifali yamutwala ayomba, muka Potifali bwe yamwegomba musajja atunaagaana n'agamba nze sisobola kulyamu Mukama lukwe, sisobola kukola kintu kyangeri ng'eyo Mukama kyakyawa, sisobola. Kazi n'agamba ngenda kukulopa nti obadde onkwata. Era okkakkana yasula ku mpingo, yasula na mu kkomera, ate nga yagezezzaako okukola butuukirivu. Wali ogezezzaako okukola obutuukirivu ate ne bukuviramu akabasa? Ebyo Katonda abitunuulira nnyo, bibaamu empeera etayogerekeka. Ebyo Mukama abitunuulira ebyo ng'abadde ogezzaako okukola bulungi, wayagadde kusanyusa Mukama ne kivaamu ebizibu ebirala. Tokisinzirangamu n'oyomba, ojja kuba okendeza mpeeraayo. Era bwe kibangawo weebaze, tendereza, sinza. Ne bw'oba oli mu kifo ekisembayo okubeera ekibi, sinza kasita omanya nti wabadde right track, wabadde okola butuukirivu, wabadde oyagala kuweesa Mukama Katonda kitiibwa. Kati ku nkomerero oli mu mitawaana, awo yimba nnyo. Kola nga Pawulo ne Siira bwe bakola mu kkomera ekiro, ne bakola batya? Ne bayimba. N'abasibe ne bakola batya? Wootayimbiranga ng'oli mu kkomera nga bakwatidde bubbi. Baba bwabadde bubbi awutula wansi weenenye, teweekazanga bwekazandika nnyimbe. Asooka weenenye olyoka oyimbe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli egandi babanga babakwatidde bya nsonga. Ate ekyo kirala. Kati olwo sooka weetereze ne Mukama Katonda wo bw'obanga adde okola kibi. Naye bw'obanga abadde ogezaako okukola kituufu, wabadde okola butuukirivu, wabadde ogulumiza linnya lya Mukama, ne weesonga ng'oli mu mitawaana, togezanga n'okiyisa Mukama nti kirabika Mukama andese, tannakuleka. Lwaki? Awo Yusufu, mwami gwe Yusufu owooluganda Yusufu, mu kkomera we bakutadde weewali ekkubo erigenda mu lubiri. Ezo engalo z'owulira ze z'abantu abategedde. Mu kkomera Yusufu we bakutadde, sookoleka okuyomba. Lwaki toyomba? Toyomba kubanga mu kkomera we bakutadde Potifali waako kasuse, weewali akakubo akagenda mu lubiri. Wamulabako bwe yali afuluma, wamulabako ng'adda wa Potifali. Yaddayo. Abamanyi Bayibuli mweka, Yusufu bwe yava mu kkomera yadda wa Potifali. Togenda kudda mabega nga kooti, ogenda genda mu maaso. Ani awulira ngambeko nti amiina? Togenda kudda mabega. Okufuluma ekkomera eryo ng'oli mu maaso ga Falaawo. Falaawo yaani? Yalangirira amagenda go, yalangirira final destination yo, yalangirira nga bw'ofuuse prime minister ow'eggwanga eryo. Naye ate wulira gw'olowooza Potifali bwe yali ng'atwala Yusufu mu kkomera, kale katudeyo wali we yamukozesanga nga house boy, wali nga kyamukozesa nga house boy, Yusufu nga house boy. Ku Potifali ne ku Yusufu ani yafunganga? Ani yakubiranga mu saluti? Sikyabawulira, ani yakubiranga mu saluti? Kati Yusufu bw'amala okuva mu kkomera nga Falaawo amulangiridde ku bwakatikkiro, ani akubira ani saluti? Ku Potifali ne Yusufu. Sikyawulira? Ogenda kwewunya nga be wakubiranga saluti be bakukubira. Ani awulira agambeko nti amiina? Ngambye ogenda kwewunya nga abaakukozesanga nga gwo bakozesa.
olyewunya nga bakusuza nga gwe obasuza oba abaana baabwe. Wangi olyewunya nga gye wagendanga okulya emmere gye walyanga emmere kati be balya ewuwo, be wasabanga nga be bakusaba, abakuwanga lifuti nga gwe bavuga. Ojja kukyuka mu ndabirwamu omulabe mu sayidi mira nga atudde mabega naye Mukama oyina amaanyi. Oyo naye atudde mu motoka yange kaakati kikulangirirako kikubeereko mu linnya lya Yesu. Obanga Katonda yakikolera Yusufu anaakikola ewuwo mu linnya lya Yesu. Katonda wa Yusufu si ye Katonda wo. Katonda wa Yusufu yakuwa si ye Katonda wo. Jehova Jaira, Jehova Mokadas, Jehova Tiskerinu, Jehova Rohi, Jehova Adonai si ye Katonda wo. Bw'aba ye Katonda buli kye yali akozeeko n'embulamu bw'agenda kikola mu linnya erya Yesu. Kama yebazibwe okujjako nga gwe wekka gwe weeteze endobo nga gwe weekoze otya bagyetega batya ng'okoze ebitaliiyo. Oyagala Katonda wa Yusufu akukolere naye ate totambula nga Yusufu bwe yatambulanga. Gwe bakwata ku kutu ne bakuwunzika. Yusufu mukazi bwe yamukwata ku mutu ku kutu yagaana n'amugamba nja kukumemera nti kale nja kukugobya wano nti kale ekijja kijje ngenda kuwabire wa bba wange nti gwe badde onkwata ndikola buli kyoyagala. Katonda anampolereza. Kati challenge y'abamu ku ffe twagala Katonda wa Yusufu atukolere naye tetutambula nga ba Yusufu batambula. Bw'otambula osinzituka, otambula ogwa. Bujulizi bufu, bujulizi bulimu ebituli. Wali wakola bwoti ate wali n'ogira bwoti ate wali ne weeyiya ate wali ne weetetenkanya ate mbu wali weeyiya ate wali wayetega bintu birano byonono lugendo lunano oluyiwamu amazzi. Ngambira ne baakulinaanye nti Katonda baakolera bye yakolera Yusufu era nabo batambulanga ne Yusufu bwe yatambula. Lekera ogenda nga we compromisinga, lekera ogenda nga okuba ebituli mu bujulizi bwo. Tambula bulungi ne Mukama. Katonda ffe mwesigwa. Katonda ffe muki abalindirira Mukama babanga olusozi Sayoni terujjulukuka. Tozannyira mu bulokole, tozannyira mu bulokozi. Tambula bulungi ne Katonda. Kampulireyo omuntu aga nti amiina. Kama ebazibwe tuulako so tuli mu kutunuulira ebibeerawo nga presence ya Mukama egenze naawe. Biki ebiri mu package eyo? Biki ebiri mu package eyo? Biki ebisiŋŋaanibwamu? Kiki ekibeerawo nga presence ya Mukama egenze naawe? Kama ebazibwe olwokubanga twagyogerako dda saagala gimalako nnyo budde nenjagala kutunuulira biki ebikyekweseemu. Twalabye mu Isaaya 45 mu Isaaya 45 bino bye twazudde nga Mukama agamba mu linnya olwokubiri ate nga agamba gwe bw'obanga yegwe ngambako nti amina nange ntegere ndi njogera n'abantu abatuufu. Yegwe siwulira yegwe musumba bazeneza ogenda tusomera mu y'Oluzungu agamba nti I'll go before thee. Kyekisooka bwe naleeta okubeerawo kwange kwe nasuubiza nti my presence will go with you. Exodus 33:14. My presence will go with you. Wulira ekigenda okubaawo, entambula egenda kuba bweti. Gamba njagala ogiwulira eyo. Programu egenda kuba bweti. Gamba njagala giwulira. Bino bye bigenda okubaawo. Bwati bwagenda okikola.
wakati nga presence ye eri naawe omwaka guno agambye bw'ati ngenda kwekulembereramu ndi kukulembera ndikola ndya I will go before you. I will lead you. You will come after me. Kubanga kuba mwe tugenda okutambulira nze naawe si lyangu. Mulimu emisoto egirinze gyagala okubojja. Bwe giba gyagala kubojja leka gibojje nze Mukama. Mulimu amayinja agaagala okukoona. Bwe gaba gaagala koona gakoonemu nze. Mulimu amaggwa bwe gaba gaagala kufumita gafumitemu nze. Nolwekyo gw'ogenda kunvaako mabega nga wemmaze okuyita w'oyita. Maama totegeera ekyo kye kitegeeza. Ezo si ze engalo ze wandikubye singa obadde omanya ekikoma ekyo. Ngenda kukulembera. I will go before thee. Bwe guba musulo bunaakubanze. Bwe gaba magwa nze ngenda okugalinnya. Ndaba amaanyi gaabyo ebyebadde bikulinze. Ndaba amaanyi gaabyo gye gava. Bw'ojja kuyitawo nga mmaze kuyitawo. Naye ate wulira ekigenda okuba nga ali mu kuyitawo. Gamba ndi kampulire. I will go before thee and make the crooked places straight. Nze ngenda okukulemberamu. Kakati olwokubanga nze ndi bulldozer, ndi majegere esenda ebikonge ebifunvu ebyaziyazi. Wanji majegere mwali bulldozer wali mugirabyeko. Wali olabye ku bulldozer ng'eyita ewantu. Maama nnyabo bw'ogivaako emabega onyumirwa. Kubanga yo omulimu eba yagukoze dda. Ebitayitikako, ebisiriko, ebifunvu, ebikonge, ebyazi eba yabigize dda. Bw'ovaako emabega onyumirwa. Katonda agambye agenda kukubeerera bulldozer ng'akulembeddemu. Era nga nekyogenda kifunamu agambye I will make the crooked places straight. Obuli awetaga nkubuulire what crookedness is all about. Crookedness is not only rough, okay, not only rough but crooked, of course. Galigati makubo galigati. Abamanyi ebyenguudo bakitegeera nti abakozi b'enguudo mu nsi ezaakuledda tebakkirizaamu makoona. Mu mawanga agaakuledda tebaagala makoona mu nguudo. Baakizuula ng'amakoona gawanvuya olugendo. Olugendo lwali badde mu kilomita 8, amakoona gonna bwe mugaleka mu lufuuka lwa kilomita 130. Kubanga abantu balina okwetoloola ensozi ne baziyita ebbali. Okay? Bwe basanga emigga ne bagiyita ebbali. Bwe basanga ennyanja mulina okuyita ku lubalama kuba temulina tekinologi ayita mu nnyanja. Kati amawanga agaakoledda gakiggala lumu. Bo bakola batya? Bwe bagamba nti oluguudo olugenda kuyita wano. Wangi? Kugenda wali Jinja. Tebaagala kumanya ki ekiri wakati awo. Gavumenti ebonaabona lumu nesasula bbiru lumu buli koona lyonna lye balijjamu. Ojja kumbuuza kati bwe basanga ewali ensozi tekibakwatako. Olusozi bwe lubanga si luli nnyo siriyasi balwasaamu wakati pa ne baluyita wakati awo. Tebaweta balwasa wakati. Ate bwe lubanga lunene nnyo baluyita wansi. Wansi ne lusigala waggulu. Lusozi lusigala ggulu ne baluyita wansi. Wansi gye bayita lyo lusigala nga lugudumadde waggulu. Naye nga wansi balutaddemu badririnzemu oluguudo oluyisinganye emmotoka nate eziwerako. Bweba nnyanja ku bibiri kwe bakole ekimu. Either bagitinda
ne bateekawo oluguudo nga bwe nolaba olw'ewammwe wali ekiira mu mawanga agaakuledda oyinza nolusingana nga luli mu kilomita 30 olutindo kilomita 30 ate sina mu America yokka na wano mu Africa weziri naliko Nigeria mu 1994 nendaba olutindo mu Africa olukyasinza okubeera olunene simanyi baluyita Babangida Bridge 20 kilometers muli ku mazzi bayisaako olutindo kungulu ku mazzi. Okay, oba gwe badde okyatenda lw'ejjinja bali balina eza kilomita 20 nga lutindo luli ku mazzi just in case bakizuula nga basobola okuteekawo olutindo. Kaakati ate mu mawanga galina ssente zaago balina le batakola lutindo ennyanja bagiyita wansi nesigala waggulu. Ndoza naye weewuunyiza nnyo olaba tekikkirizika. Nange saasooka kikkiriza nga nkituuseeko nali mu 2005 nali nva Sweden nga ngenda Denmark. Yes, tutudde mu mmotoka tulina abazungu awo tulina we twatuuka omuzungu mukwano gwe nali naye nambuuza nti do you know that we are already underwaters? Yamugamba underwater omanyi ekitegeeze waffe e Uganda underwater e Uganda bakulangirirako fire underwater. Yangamba do you know we are already underwaters? Nemugamba but how are we underwaters? Because I don't see water here. Nagamba sebo olabanga bali mu ttano eno si ttano nga ziri ezewamekata eno tube tuli wansi mu mazzi era naye waggulu amaato gali mu kutambula n'ebyennyanja biri mu kwetala n'emmeeri ziyitawo naye ffe eno wansi tukola tutya tutambula tugenda kyannuma nno bambi ebitali byakusaaga kubanga nasooka ne neewuunya nnyo bwe namala okukyewuunya ne mubuuza naye ebintu by'engeri ng'eno birituukako ewaffe e Uganda. Nangamba yeah don't worry it's gonna come ate awo nempulira nga nzizizaamu amaanyi ndi bijja kumala bijje naye we yankutulira bwe namubuuza biyinza kujja nga ndi around when nagamba about 200 years from now. Omusajja gwe ng'oli mukafiiri nnyo emyaka 2 kati nze ndiba nkyaliwo nange mbitambuliremu n'abaana bange babitambuliremu era saagala balimba balokolemu eka mbabulira mazima ekintu ekyo kyangenda wala singa mbabulira bye nalowooza. Omusajja ngamba emyaka 2 ninga nti kati kirigeza nze okujja mu nsi ng'enguudo ziyita mu nnyanja okutambulirako mu nguudo eziri mu nnyanja wansi ekitegeeza nnyina kujja eno mbeerera eddala eno sikulimba katankomewo ntiko obwana bwange bwonna ngende lumu munoonye omulala abasumba sikulimba kuba nagenda okubala emyaka 2 gyayogedde kaakati giriba era nkyali wano ku myaka 2 kyangenda wala gwe simanyi bwekirowoozaako omusajja nga ndi about 200 years from now enguudo zijja kujja ate nno zandibanga zeze bakulaga waggulu ennyanja wansi batambula bo ensi ezaakuledda. Lwaki ekyo bakikola? Beewala bagamba kabasaasaanye lumu nga bakikola okusinga obungi bw'amafuta aganaagenda nga aga buli muntu agenda okuvugira ku luguudo olwo nga yeetooloola eyeebalama ennyanja agiyita ebbali. Wali okitegeddeko nti Masaka n'Entebbe baamuliraano? Obadde okimanyi nti Masaka n'Entebbe baamuliraano? Bali awo kumpi nnyo. Oyinza n'okuwogganira Entebbe ab'e Masaka ne bakuwulira. Masaka n'Entebbe baamuliraano nnyo. Ffe obwavu bwaffe bwe bwatuyise eno yonna gye tuyita okugenda e Masaka. Singa zaali zinsi z'abazungu baali bayita awo Ntebbe okutuuka e Masaka awo. Kati ng'oyo tekinologi gw'olaba tomuzza eri omuzungu agamba katusaasaanye lumu abantu batuuke nga bukyali.
Uganda sumulula okuva mu bwavu mu linnya lya Yesu. Baba kekereza amafuta mangi nnyo ag'enkuyanja y'emmoloka ezigenda okuyitanga awo mu lugendo lwali badde lwa kilomita 2 nga lwafuuse lwa 5. Kaakati ekyo Katonda kyayogerako bw'agamba I will make crooked places straight. Olugendo lwo ngenda kulujjamu amakoona. Ngenda kujjamu ki? Ngenda kujjamu amakoona gobadde weetoolodde nnyo ekiteetaagisa. Buli wamu obaddeyo ne gyetwetaaga kuba n'ogendayo. Kamba ne bakune ndi kale nga ggwe waje otabadde. Katonda bw'anaakutandikako, Katonda ng'oli wakati mu kubeera wookwe, Katonda ng'atandise okukukulembera, ekimu ku byagenda okukola olugendo lwo agenda dujjamu amakoona. Ewamu naawe ogenda kwewuunya bwewuunya engeri gy'otuuseewo, olyoka ogenda naye nga ntuuse mangu. Mukama alyoka akugambye nti ekyo kye bayita making crooked places straight. Gamba nti nkitwala ekyo mu linnya lya Yesu. Katonda nga yaggyeemu amakoona, omusibe bamujja mu kkomera. Enkya n'omusingana nga ye Prime Minister, His Excellency Joseph. Bikwataganirawo ate musibe wattu ono ne certificate teyayina, ne diploma teyayina, ne degree teyayina. Omulimu gwe yasembayo okukola nga bamutwala mu kkomera yali house boy. Can you imagine how can a former house boy become a prime minister? Bwekibanga Katonda si yagyemu wangi, bwekibanga Katonda si yatereezezza ebifo ebitabadde bisende, bwekibanga Katonda si yagyemu amakoona, ekyo kibaawo kitya okujjako ng'era Katonda. Katonda nga aggyemu amakoona, njagala ombulire gwe bwekutaba bwekibanga si kugyamu makoona, ga nti refugee mukyala Kadasa, omwana obuwala Kadasa, erinnya ddala Eseza, refugee. That is the status, refugee. Number 2, orphan. Bazadde be yali tamanyi gye bali, either babattira mu lutale eyo nga babaleeta, oba mu lugendo nga babawambye, oba yabalekayo. The Bible does not tell us. Naye Bible yatulaga nti yali mu foreign land as a refugee but also an orphan, ng'ali ne anko we, taata w'omuto. Njagala ombulira oyo waatandikira, ataasomyeko, atalina certificate, talina diploma, talina status mu ggwanga eryo, talina mu bazadde, twagambye dda refugee, ate ekirala orphan. How does such a person become the first lady of the land? Okujjako nga Katonda ono wamma ddala yajja amakoona mu lugendo lw'omuntu. Oba okubanga lozikubire Katonda sinze. Sikulimba mukazi gwe ne musajja gwampulira, obanga Katonda yakikolera Eseza, naawe ajja kikolera mu linnya lya Yesu. Akubuusa amadaala, wabereko otuuka nawe weetunulire mu ndabirwamu oseke. Ngambye waliwo ogenda okutuuka nawe weggalire mu kinaabiro nga waliyo endabirwamu oseke. Okolodya
ng'olaba wooli togwanirawo, ng'olabira dda wooli tolina qualifications zaawo, ng'olaba wooli siggwe waali baddewo, noga naye Katonda ndoota oba siroota, ne weesunako ozuukuke. Olituuka okulowooza naye oba ekirooto kye kiwanvu, oba ndi mu kirooto naye nga kiwanvu, oba neesuneko nzuukuke, ojja kwesunako weezuule nga teweebase, nga Katonda yamaze dda okukikola mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ndowooza ne Eseza finally bwe bamugamba nti you've been crowned a queen of the land, bakutikidde nga kadulubale w'ensi. Kyendoza bwe yagenda mu kinaabiro okunaaba, yeeraba bw'ati mudabula munaga Mukama bino bituufu oba bikyamu, nze nteekwa okuba wano oba baawubiddwa oba bagenda kubikyusa. Ayi Mukama, kiki ekibaddewo? Katonda agenda kukutuusa mu kifo wetunulire mu ndabirwamu weesekerere. Nga yakubuusabuusabusizza dda amadaala, Mukama agenda kubuusabuusa amadaala wabeere waakuteeka olyoke okkirize ndi Katonda akola ebyamagero. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nze kimu kye mmanyi ku Katonda, gandi kimbulire Bishop, this God is a God of shortcuts. This God, as far as I know him, I have grown to prove and to believe that this God we serve is a God of shortcuts. Somebody said shortcuts. Wanji bwakola, by the way, kyekimuyisa omukozi w'ebyamagero bwe kiba nga tolugendo lubadde nnomo nga lulambudde nga bwe lwalitambudde, kiki ky'onootegerako nti Katonda akola ebyamagero? Akolayo eki ng'ekimu ku byakola akutuusa gy'otaalituuse mu kabanga akatono ennyo, nga n'abalala bonna gye baayita ate gwe si gy'oyise okukifuuka, n'alyoka akolaga nze Mukama Katonda omukozi w'ebyamagero. Ani awulira ngambeko nti amiina? Sitteeka nti abalala bonna gye baayita naawe gy'oteekedde okuyita. Waliwo agenda okubuusa. Waliwo agenda okukola atya? Gamba nti ambuuse. Leo lyagala kula erinnya lya Mukama mbuuka ebigo. Waliwo agenda okubuusa. Waliwo agenda okugamba nti teweetaaga kuyitayo, naye ate gye bali gy'olaga. Wanji? Yesu yasiŋŋana omusajja ku kidiba. Ku kino kantuleko ne wansi. Yesu yasanga ki? Nga yakamalako emyaka 38. Abantu bonna bamukyawa dda, bamuleka ddaawo, tewali ayagala kumanya, tewali ayagala kuyamba, tewali agamba tumuteekayo bambi nga amazzi geeseze, yego tuba tusookayo, bonna aliko n'omwoyo gwa rejection nga bwe mutera ogwogera. Gamba ku nti rejection. Maama weetaba rejection kiba kiki ekyo? Abantu banene kubulako n'akusaasira ne balema okwekobaano gandi kakati bannange ffe twakawunira wano ebbanga ddene bwe tuwona bwe tugenda bwe tuwona bwe tukoma bwe tuwona. Omwami ono tumulese wano kumala ebbanga ddene, tulagaaneko bannange omulundi guno gwokka malayika bw'abanga azze tumukwate waakiri ye gwe tubasuula mu mazzi, nakyo ne kigaana. Kugamba abantu bonna nga baakukyawa nga tewali ayagala kumanya. Simanyi oba njogera naani wano? Abantu nga baakukyawa, Katonda aba tannakukyawa. Bantu be baakukyawa, Katonda tannakukyawa. Yesu kyava asiŋŋana omusajja oyo ku kidiba, nambuza ekibuuzo eki, namugamba naye brother, oyagala okuba omulamu? Omusajja kyamuyitirirako nnyo ne ansa yamulema. Togiyita nyangu. Tegamba nti singa nali nze ekyakwe nali nkaanukula. Oli gaayi kyamuyitirirako. Namba emu yawulira ekibuuzo kya Yesu
nga kiringa ekitala mu mutima gwe, ng'alaba ng'ekibuuzo ekimusoomooza, ekibuuzo nga kiringa ekiganiye Oluganda, ng'olinga atayagala kuba mulamu. Emyaka egyo nno gimaze otya wano, era gwe wabula yakusitula akusuulamu. Ekibuuzo kyagamba brother oyagala okuba omulamu, fojoga nti ye yadda mu masitoole ng'ago yonna ibagula bakulinaanye oyogola baliko esitoole nga muwadde omukisa ojjoogera musulawo. Noono omwami yadda mu masitoole n'agandi kwegamba kankubulire Yesu, ekibuuzo kyo tekibadde fair, engeri gy'okireesemu olinga alaga nti nze saagala kuwona naye kankubulire byawa nebyano oba toyagala oba oyagala bitegera biwulirize, ojja kwewuunya naawe. Abantu bano abatali fair, malayika alina lwajja wano anyumiza ani gwanyumiza? Anyumiza Yesu. Malayika alina lwajja wano n'atabula amazzi, naye mazima ddala wallahi ya Mungu okumanya nga abantu bano tebali fair, bonna baagana okunsuulayo. Omumalayika bw'agenda okujja, nze mbanga yavula okugenda mu kidiba, ngwemu nange nfune ku maanyi agawonya omuntu atambule ave mu bulema. Abantu bano boolaba okumanya bali so selfish, omulala nga nsosa okugwayo ali ku masitoole agayiwawo. Kamba nebagune nti kendeza ku masitoole Yesu akolere, muŋambire kendeza ku masitoole Yesu akolera ekyamagero. Simanyi owulira kati omanyi byanyonyola ekirala kye bitegeeza, alinga advancinga request ewa Yesu. Amugamba kati Yesu obanga gwonoba wanjawulo, mbadde nkusaba ofuna akatebe otuulaawo. Malayika bw'ajja onyamba onjoole onsule mazzi, kubanga amaanyi agawonya gali muli mu mazzi. Malayika mulimu atabula. Fenna wano gwe tulinda tewaliwo ngeri ndala yonna, fenna tulinda malayika atabulemu. Naye gwe oba ononyamba Yesu, oba ononyamba mazima nga guli wa Katonda, bakuwa akatebe. Oba ojiro lya kasoli n'emberenge nga bwe tulinda malayika ajja kumala gye, naye bw'ajja tulagaane nti nze gw'osuulayo, kubanga bano abalala bonna kyabalema. Ayagala Yesu amukola atya? Musule mu kidiba, kubanga okuwona kwa wali kuba kwa kidiba. Nga tamanyi nti gwayogera naye, he's the master of shortcuts. Era n'okuwunga yawunga nga Yesu amugamba nti kale weeteke ekitanda ky'otambula ogende eka. N'atunula Yesu n'agamba nti kati ebyamalayika ate tubikoze tutya? Kuba ndabanga gwe ate abuuka procedure olinga ekyawa n'okimanyi nti malayika alina kusooka kukola atya? Kujja kutabulamu. Kakati awo abeera okumpi n'agwamu. Naye nze mbadde kyembadde nkusuubiramu twalikoze eddiiru. Bw'atabulamu bw'ati bw'owulira nga gatabuka, onsitula onjoole ng'ayoola akakutiya ka maize brand osuule muli, nze nja kwerabirira. Yesu n'amugamba nti kati gw'oyogera naye, ono gw'oyogera naye ye Mukama wa malayika badde atabula ng'omwo. Ezo zokka z'engalo zosobola okukubira Mukama wa malayika. Gamba nti haleluya. Yamugamba oyogera na Mukama waani wa malayika, n'amaanyi gabadde aleeta nga atabulamu n'agatabula omwo, nze mbadde nga ngamuwa. N'olwekyo ngalina oba waliwo amazzi oba tewali mazzi, oba waliwo ekidiba oba tewali kidiba, amaanyi ngalo ndya galina mu kigambo kyange ky'owulidde njogera, tokiragajjalira. Weetike ekitanda kyo otambule ogende. Ani awulira agambeko nti amiina. Amaanyi geekwese mu kugezesa Mukama kyakulagidde okukola, so si kyowulidde obuulizi n'olekaawo. Kiddemu? Amaanyi agakola ebyamagero geekwese mu kugezesa n'okussa mu nkola Mukama kyakulagidde okukola, so si gwawulidde obuulizi n'olekaawo. Omusajja bwe yakkiriza n'akwata akatanda ke n'akeetika ku mutwe, yawulira amanyi nga gamuyitamu ng'asitula bw'ati akatanda akaali kamwetikka bulijjo
kakati ate nakeetikka. Gambako nti amiina. Agenda okulya nga amaanyi gayingira mu magulu gatawuliranga nako. Agenda okulya ali yalwala obulwadde bw'okkonzimba nga bonna bufuluma. Agenda okulya nga yeetagayo n'obutanda obulala nga mukaaga abuteeke ku mutwe. N'alyoka atambula n'ayita mu luguudo n'ekitanda. Ate Yesu ajooga bannange. Gamba nti wabula ajooga. Yesu ajooga embeera. Kubanga ojja n'obuuza nti kati ate ekitanda ku mutwe bikwataganira wano okuwonyezebwa. Aba mu kujooga. Amaanyi agawonya tegaali mu kitanda, gaali mu Yesu. Kina ayagala ajooga embeera. Katonda agenda kwetissa ebibadde bikwetikka. Ebibadde bikusapootinga ogenda bisapootinga. N'alyoka akwata akatanda n'akakuba ku mutwe ng'ayita mu kibuga kyonna. Aba ne babuuza nti ani oyo? Nti zaabandola. Katonda zaabandola ate ebyokulya ekitanda byayingi. Sika kasajja akabide kabeera wange ku mazzi nti akabula kayamba. Akabula kakola atya? Kabula ayamba. Ab'e Masaka bakita kyabula akuuta. Basobola ebintu bino kubikutuma nti wabula kaku ayamba. Bw'oba tewafuna ayamba, Katonda agenda kweyambira. Katonda agenda kukola atya? Shulira ekyo. Agenda kukola atya? Bw'oba wabula kakusuula mu kidiba. Wabula kayamba. Mukama agenda kweyambira. Teeka omukono gulagene Mukama nyamba. Obanga abantu balemeddwa okunyamba gwe nyamba. Obanga tebandabawo gwe ndabaawo. Obanga tebantegeera gwe ntegeera. Mukubira engalo oyo. Wabula akusuula mu kidiba, Yesu agenda biyingiramu. Mugambe biyingiremu taata. Ekizibu kyammwe mmwe mulowooza wangi nti okutuusa ng'ofunye akusuula mu kidiba tolina kyosobola kufuuka, tosobola kuwonyezebwa. Bwe tutyo bwe tuvoola Katonda. Kubanga fedloza ndi Katonda akolera mu kituli kimu nga mmese. Katonda takolera mu kituli kimu nga jjenje. Tosobola muteegera wanoga mulindidde wano wengenda okukwatira Mukama. Takolera era tatambulira mu kituli kimu nga jjenje. Katonda ayisa obuwanguzi ewalala wona wotabusuubirangako. Era kyenva gamba mulokole gobanga wasalawo kumukkiriza, mukkiririze ddala, munywereze ddala. Towuguka, totunula ku kona yadde ku ddyo. Nga bwe wasalawo okulokoka lokokera ddala. Don't look on the left, neither on the right. Kama ebazibe. Wabulako ayamba, agenda kweyambira. As a matter of fact, nakyo kijja na advantage okubeera nti wabula ayamba. Kubanga wafuna ayamba, abantu baali claiminze nnyo wootuuse. Baali ogedde nnyo nti be baakuyamba. Baali claiminze victory, baali claiminze obuwanguzi, baali lidde obuyinja. Be baakuyamba. Sinagamba nti okuyamba kibi. Naye waliwo Katonda lwasala wakweyambira ekitiibwa n'ettendo y'abaabyetwalira ye yekka yekka. Ate ekyo ng'anaakikola alekera ddala abantu ne batakuyamba ne bakuyigina walinga
nkwegayiridde mukwano, bw'olabanga abantu bakulese ate awo ddamu nnyo amaanyi ogume nnyo omwoyo, kubanga kyandibanga Katonda yabaleetedde okukuleka yasobola okukweyambira. Asobola okukola atya? Ekitiibwa n'ettendo ye yaba akitwala. Tolekyo lekera okuggwamu amaanyi ate torapingira bantu, tobakyawa baleke, toyomba nabo, tozimba mutima, kubanga akati mu kuzimba omutima n'okubeera kwa Katonda kugenda kukuleka. Gundi wamunyiigira ne gundi wamunyiigira, gundi tiyakusola mu kidiba, gundi yakuma school fees, ate gundi tiyakusomesa, ate mukakitawo yabirinyamu ekigere n'agamba oyo tebamwongerayo kugenda mu senior 1. Engeri gyali mwana muwala agenda afumbirwe, lwaki mwongera mu senior 1? Oyo naye wagana omusonyiwa, uganda akakazi ako kali bakalaba ki? Omutima gwo gwazimbazimba, oyina be wanyiigira, waliwo abatakwisa bulungi mu lugendo luno, waliwo ayagobe waka, waliwo ayagana kulya emmere, waliwo ayakugamba agenda kuwasa. Awo bwe yamala okulya ebisoobooza byo n'adduka. Ate no baba yalya byo byokka togambako nti kale, waliwo n'okuba ndi yakulekera obwana bubiri bwe yali tazaalangako, kati n'ofuuka yazaala wangi na buli abuuza nali agadde okuwasa, bw'abanga akyamusa ate n'abuuza ekyabaana ndikozi nayo ku baana, awo noona n'agirawo. Kati nolyoka ojjukira embwa eri eyakikukola n'ogamba eriba efalumba eki eyankwononera future. Abo bonna basonyiwe kubanga Mukama Katonda agenda kweyambira. Kama akuwa mukisa webale kuba n'omukono ogugaba. Mukama agenda kukola atya? Mukama agenda kweyambira. Abantu abatakusudde abatakusuula bonna mu kidiba basonyiwe kubanga Yesu agenda kulagira ogende eka nga ne mu kidiba gwe toguddeyo ate nga wawe. Nambye agenda kuwonya nga ne mu kidiba gwe tokoze otya. Sitteeka nti buli awona alina kuwonera mu kidiba, sitteeka. Katonda bw'amala okuyingirawo ebyekidiba bidiba. Ebyekidiba bikola bitya? Anti naawe kibulidde kidiba. Ebyekidiba bidiba. Yesu teyeetaaga kumanya. Abala bonna baba boogera mbwe kyabayamba okufuna emirimu egyo gye bakola lw'amabaluwa ge balina, qualifications ze balina, manyanga ego ze balina, era banasinga saasoma, era Katonda ye agenda kwewuunyisa nga gwe qualification eyo togirina kuba waliwo ataakusuula mu kidiba. Taata we yanywa bunyinguuli teyakusomesa wangi. Ekyo ekidiba kya education n'okisubwa. Katonda kyagenda okukola agenda kutuusa bali we baatuuka olagule nga balagula. Okola otya? Olyoka olagule nga balagula. Sawulo bamutunulya nga ali mu kulagula nabonaboga nti gozza otya wano? Tubadde tukumanyi nga mulunzi wa ndogoyi. Kati ate ebyokulagula wabiyingiddemu ddi? Naagani mugende mubuuze Mukama. Nga alagula n'abakola batya? Sikyawulira. Nga Sawulo alagula n'abakola batya? Linda Katonda lw'anaakugyeyo mu Siraamu gy'osula n'akuzimbisa ennyumba abagaga gye bazimba. Olikomawo n'onnyumiza ne musumba kiri nkyewuunya ndagula n'abalagula. Baabanyiga obudde nange n'ennyiga akade. Baabafulumya Land Cruiser n'enfulumya nange. Nfulumya Range Rover. Ate abaliyo bonna nti abaliyo bonna wali we tusula balamuzi, ba lawyers, ba CEOs, naye nange wangi primary 7 ate nange wensula. Katonda akola ebyekitalo. Primary 7 drop out. Osanyusa Katonda ebyo byakola
era bye bituleetera okumukkiriza, bye bituleetera okumwesiga, kubanga ye essaawa yonna akusurprisinga n'ekyamagero. Sinnagambako wait, sinnagambako nti abasoma mulekeraawo. Wakyalina chance esoma kono otya? Genda osome, soma, somera ddala nno papulobere nazo. Naye ate Katonda ono omukozi w'ebyamagero w'omu ggulu wangi tekimugaana kukolera balala, wadde empapula tebazirina, nabo asobola obakolera. Ekyo bw'oyagala okikakasa jangu okibuuze nze. Katonda ono agenda kukuleetera nga gwo sayininga ku kyeke z'abalina diguli nga gwo basayiningirako bagende bafuna omusaala. Nga diguli zo balina naye nga gwe mukama waabwe. Kisoboka, gamba nebanda ekyo kisoboka. Kikola kitya? Kisobokera ddala. Ate bwe kiba kinaasoboka tekitwana kinene, ajja mu bujja akwata bukwasa ebifo ebitali bisende n'abikola atya? N'abisenda. Yusufu agenda okuddayo okutunulayo ng'ate Potifali yakuba saluti. Do you believe this God? Yes. Byenjogera bitegeera? Yusufu bwe yakeera ku makya nga bali wa Potifali amaze okwambala wano bo mubuyita mutya buno? Mubuyita mutya muno? Mayinja kale nene hardcore nago mayinja. Yusufu nga amaze obwambala n'ekyambalo ky'obwa prime minister, Potifa teyalina choice wabula okakanyala n'akubira afande saluti. Ng'ani akuba? Potifali. N'abamawulire banyumirwanga, abakuba kamera z'amawulire bakubanga ebifaananyi nga baseka noga kino kikambwe bannange. Ayakubirwanga esaluti ate kati yagikuba. Ayakubirwanga nga nabiri ebifaananyi bikadde babirina naye nga kati balina ebifaananyi ebipya. Amawulire ne gawandika headlines nti ayakubirwanga esaluti kati yagikuba. Gundi gwe teweewuunyanga nga landiroodi apangisa kwa keedizo. Okomanga nongani musumba wayogeranga asaaga naye amazima gali bwe gati landiroodi ali mu apartment zange mwasula. Yali landiroodi ng'asula mu apartment zo. Katonda yali akikoze asobola okukiddamu. Kyekimuyisa omukozi w'ebyamagero. Mukozi waki? Kyekimuyisa omukozi ow'ebyewuunyo ow'ebyamagero. It is not a miracle until it is a miracle. And that's what makes him a God of miracles. Wali ofunyeyo ekyamagero? Bw'oba tokifunanga nkulangirirako kimu mu linnya erya Yesu. Akugambye nja kukulembera mwana gwe, ngenda kukulembera. Bino wamanga bigenda okubaawo. Ekyengenda okusookerako kwe kutereeza ebifo ebitali bisende. Kutereeza ki? Kati abamu kye mutamanyi nti ebifo ebyo bitali bisende abamu ku mmwe ate biri mu mitwe gyammwe munda. Omutwe gwe gwennyini gwe yeetaaga okutereeza nagwo gwennyini guliko ekizibu. Gulimu ebifo ebitali bisende. Kwata ku neighbor mugende kati nga guno ogugwo. Ogwo omutwe bwe gunavamu ebifo ebitali bisende, ompulira? Ogenda kukyusa engeri gy'obadde olowooza.
ogenda kola ki? Ogenda kukyusa engeri gy'obadde olowooza ku bulamu. Bagenda otandika okulaba ng'olowooza bulala, ng'osalawo bulala, ng'ogenda walala, ng'ogula walala, ng'otambulira walala, ng'otambula na balala. Amina. Ebifo ebitali bisende ebimu biri mu mitwe. Gamba nti emitwe. Kwatira ku Google gavumenti ya Yesu ng'otereza ebifo ebitali bisende n'ebiri mu mutwe gwange bijjiremu ddala. Omutwe gwange gulowooze bulungi mu linnya erya Yesu. Amiina. Abalala ebifo ebitali bisende biri mu byafaayo byammwe, nti abamu ku mmwe ebifo ebitali bisende bye mulina okudiiringa nabyo biri mu family background zammwe. Sigenda ogenda kuddayo waka okyose family yammwe yenna mu lunaku lumu, naye noonya engeri gye weekutula ku bintu ebimu. Wangi noonya engeri gy'okola otya? Naddala bw'obanga oyagala obulamu bwo, ate naddala ng'okoye by'oyitamu, baako ebintu byo straighteninga, baako byotereeza. Baako byokola otya? Baako byotereeza. Leka kutandika kwewolereza. Ogenda bane mu nsonyi wenze ekinyenza taata yalina abakazi 220 n'abaana 6. Kakati tojja ate kwendera mu bulokole nga wekwaza nti kitaawe yali mwenzi nnyo, bwe yakuyingizaamu ekintu bukyava ku taata. Waliwo nga ndi musumba ate nze n'okunsonyiwa mulina okunsonyiwa ennyo. Abo abawala 3 bokka bokka. Taata wange yalina abakazi 36. Bwe tumanyi na kye nwanagana nakyo nze gamba ate bwe tulokoka mbadde ngamba tusooka kwekotulako ebyo mu linnya erya Yesu. Ate guno otambula weekwasa taatawo mbu yalina abakazi 36. N'olwekyo tukukubire mu ngalo gwe kubanga olina 3 bokka okoze nnyo, kati wega tukube mu ngalo. Ekintu kye nwanagana nakyo kinene. Bwe mulaba nyenda mu nsonyiwe. Bw'oba walokoka, omuntu bw'amala okulokoka, omuntu yenna bw'ayingira mu Kristo Yesu afuuka kitonde kiki kijja. Ebyedda nga bigoddewo nga bifuuse biki bijja. Totuwanira buyombi bwa maama wo. Nze gwe mulaba maama wange yali muyombi nze, era bwe mulaba ng'oluusi kayitira mu nsonyi wange kyuka gamba nemba kunendi kyuka. Ebyo bimu ku bifo ebitali bisende byeteeka okukkiriza Mukama adiringe nabyo byafaayo byaffe. Family attachments, habits. Waliwo yatugamba wanedde ennyo, baamukwata n'akasimu ngabbi akasimu mu kyaki, yalabiriza akasimu k'owooluganda n'akabba. Olina omuntu gw'olinaanye mugende tobba essimu yange. Yabba akasimu k'oluganda, baali bamuvunaana. Abooluganda nga batandise omuwewenyola emigga emirokole. N'abaga naye abooluganda mwalisiimyeko. Ne bamubuuza kati awo tusiime kinaga singa mumanyi nti nze nabbanga mmotoka, ogenda okulokoka nze nabbanga mmotoka, kati obanga kati nziba kasimu nammwe mukkirizeeko ne Mukama ankozeemu omulimu. Simanyi owulira agamba abooluganda basiimeko nti Mukama akoze atya. Kama amukyusiza yabbanga emmoroka kati yabba kasimu. Bw'oba walokoka lokokera ddala ebifo ebitali bisende biweeye wa Mukama. Byolaba ebitanaterera mugambe Mukama nakino kikola otya.
na kino kitereeze ndabika najja nakyo kirabika olugambo lwava ku maama yalina olugambo lungi mukama lunzijeemu kirabika senga wange gye nakulira yayombanga nnyo yansiga okuyomba mukama okuyomba nako kunzijeemu kubanga kuli nzitira amaka towaana biwaane kino kyali kya taata lwakuba mmwe temumanyi kino kyali kya maama lwakuba mmwe temumanyi bw'olokoka okola otya omuntu bw'alokoka bassebo ne bannyabo buli ekimuliko kirokoka buli ekimuliko kikola kitya kirokoka towaana nkunamyozo nga Buganda ate wano mmwe mwali bazza ku mukama wano nyambadde nnyo nze eri ebweru kumpi nayambalangako bulawuzi yokka nabeeranga na topu wansi nga kumpi walinga ewatali kintu kati wano mmwe mugamba mbakunamidde mugumiikirize omuntu bw'alokoka n'engoye zirokoka n'emimwa girokoka n'amaaso gakola gatya n'amagulu gakola gatya n'entambula ekola ki n'enjogera ekola etya tolokokako biwagu nga gwe omuntu guwalokoka naye ng'enjogera yo terokokanga n'enjogera gireka ekola etya naye erokokeko oyogere ng'omulokole leka abantu bawulire akawoowo akava mu bigambo byo leka abantu bakulabeko ekitiibwa kya mukama leka abantu baleme kudda okubuuza naye ono malaaya yeetunda oba mulokole ndi kiki ndi bale ngaatusobedde ngaayitiridde ate yambala ng'omulokole engoye ziwesa ekitiibwa wangi leka abantu balabe ekitiibwa kya mukama ku bulamu bwo naye gwe noyita buli wantu nga bakusiya naye ngaekireeta okukusiya yengeri gyobakunamiddemu ate bw'ovaawo nonga ndi banenze kambabuulire munansabira busabizi kubanga nze buli wempitawo nabo bagenda bansiiya munansabira busabizi naye bwera tokiraba nga ekikusiiyisa yengeri gye wayambaddemu baga naye oba ono oba malaaya wawali yeetunda oba mulokole katumusiiye leka giyita feva ntolabika oliko feva y'amaanyi nnyo feva ey'amaanyi oba olabika oli mulungi nnyo okusinga abalala nedda towaana kiwaane wangi okutambula mu kkubo enswera zonna nga zikugoberera tekitegeeza nti oliko feva era tewewaana nga nze ndiko feva banange ne bwe mba ntambula butambuzi bwendi emabega enswera ziba zingoberera zonna zigoberera lwakuba olabika oliko ekiwunya kati awo ne bwemutampa esente zigenda nakwewuunya yakumanya olwali byenayogedde tebimpeesa yadde olwataano waliwo byomanya noga naye enswera zino ezingoberera oyimirira mukko nofuna olina noga naye enswera okungoberera bwenkanidde wano kiki si feva leka ganize ndiko feva y'amaanyi wandibanga oliko kigambe neiba ndi walibanga oliko ekiwunya kikireetera enswera okugoberera zonna kati kitandika kikebera kyekiriwo ekyo kama yebazibwe sikyabawulira kama yebazibwe ebifo ebitali kkiriza mukama abikola atya abisende agambye ngenda kukulemberamu ntereze ebifo ebitali bisende ebitaasendebwa ebyasigala bigudumadde ebyasigalamu ebifunfugu ebimu gambye biri mu lugendo lwo ate ebirala byandibanga biri mu bulamu bwo mukkirize oyo agambye kukulembera abisende kama favors gwoloza Yesu okutuuka okugamba nti bwe bakkubanga oluyi ku mukono ogwa kkono okyusanga n'eddyo olowooza yali agamba ani gwe yali agamba era wano tulinawo bameka gwokuba olina gandi bulaza nawano kubawo
kati Yesu yayogera agereesa oba yali akitegeeza? Yali ategeeza ddala level kwakwetaaga finally mu bulokole bwo, mu kukyuka kwo, eyo level kwakwetaaga ng'oli akulinnyako ekigere n'agenda n'omugamba ni Mukama akuwa omukisa. Kati waliwo abaga nti awo musumba osaaga eyo jagibuulira balala naye nze awumuwa. Ate olwo oluyi olumu bajja ddu kukubanga okutte na Bayibuli obuulira njiri mu kasitenseni somewhere. Obagamba bikula Yokaana 3:16 Yesu abagamba era mukyuke era mulina okukyukira Mukama. Oli aveera gendekera awo tumanyira bwe olyoka owummuze Michael omugeni nti omanyira mulala nagana nalokoka nasiri walaba siri wazi Bayibuli nogiwumuza wansi nosooka omuyoola. Abali mu katabo ne bagamba kyani kyamulokole kyani kyamuyaye abadde abulira enjiri atabuse n'olyoka omufuntula awo gakono gatoddangayo kumanyira nsi tebagamba ngako ne bwe nalokoka nasiri wala busiri wazi eggulu ne lyewuunya. Mukama yeebazibwe. Yesu ayogera nga ekintu kyakusaaga eyo level akwagala ogituukireko ddala nga wafukwa n'oggwamu. Kyonna kyebuziba nga wafukwa n'okola otya nga wafuka gwe wafukwa nga Pawulo bwe yayogera nti kati nfukibwa nga baakufuka gwe nalukwago gwe n'oggwamu. Yesu n'ayingira n'atuulamu. Nga gwe waggwamu nga kati alimu yaani balaba ng'otambula bo balaba nalukwago kubanga era bw'otyo bwafaanananga naye nga Yesu ye mulamu mu ggwe. Ng'abalaba baluza kamoga yagenda naye nga Yesu ye mulamu mu kamoga. Nga ye kamoga bamukomerera wamu ne Kristo n'okufa n'akola atya era ng'obulamu bwe buterekeddwa eri Katonda. Kati nga kino ekitambula Yesu yakyambadde ali muli atambula akola mirimu gye yerevo kwakwetaaga nga wamukkiriza n'akuyingiramu wano ku likeness n'ofaanana nga osigadde nga yeggwe naye nga yali muli nga Yesu ye mulamu mu ggwe. Eyo levo kwakwetaaga. Onotegera ku kintu ndabika ngenda nkifaanana ekyo anti nga tokyanyiiganyiiga ebyo tokyamala gavaavaako waya abantu bakusuubira okutabuka nga tokyatabuka wangi bwe bakusuubira okuyomba nga tokyakola ki bakusuubira okulwana nga tokyalwana nga sitaani bwajja n'akukema takyakusobola ne bwajja n'akusosonkereza talina gyakusanga. Bayibuli etugamba nti Enoka bamuyitanga ani? Enoka n'atambulira wamu ne Katonda mpaka lwataaliwo nate. Bayibuli bwegamba kubanga Katonda yamutwala webale. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda mpaka Enoka lwataaliwo nate. Wamma lunterayo luteekayo ku screen. Lwaki kyali bwe kityo nga Enoka takyaliwo? Lwaki? Kubanga Katonda yali yakola atya? Maama nnyabo. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda mpaka lwe yabulira mu Katonda mpaka lwataaliwo nate. Lwaki? Kubanga Katonda yamutwala. Genesis 5:24. And Enoch walked with God and he was not. Why? For God took him. Ani yamutwala? Basobola okutuuka okukikwogerako ekyo nti nalubwama Katonda yamutwala. Tokyalina gy'omusanga.
yaggwamu kati Katonda yalimu. Basobola okutandika okikwogerako ekyo nga naawe tokyewaana, kubanga bamu nobyewaaniramu tubyewaaniramu. Wangi Enoka baamunoonya nga tokyalina gy'omujja. Kaakati ate abamu ku mmwe nawali ku mizigo w'osula bakunoonya ne bakufuna. Omanyi n'obagamba onnoonya ggwe ojja kundaba. Onnoonya ggwe, onnoonya. Hey! Mpozi ng'engo njeddirako mukira, onnoonya. Era ne bakunoonya ne bakufuna. Bakulinnyako obulinnya bati n'ovaayo wenna kuba oli available. Kati kankubulire ekibaawo. Wangi sometimes abo Katonda yagenda n'okubasindika okukyekingako alabe otuusewa mu kukyuka. Katonda agenda kusindika abakunyiiza bakunyiize nga mpaka lw'olerekerawo okunyiiga. Ekyo mmanyi temukyagadde, temusobola nagambako nti amena. Bakuprovoking mpaka Katonda lw'anaakakasa nti wamma ddala wabaddewo total transformation and total change mu bulamu bwo, nti laka tokyali ggwe, Yesu ye mulamu mu ggwe. Wangi n'obumu obugenda okukujooga ate buli wansiiwo. Omala okutta bulungi nnyo siripa zo oziteekawo ng'ozaanise. Wangi hawusigala ave gy'avudde azambale, ate nga hawusigalo maid azambale aziteekemu ebisooto. Kati golooze ndi Katonda alabika atunuulidde hawusigalo ng'ate Katonda alabika atunuulidde gw'ayagala kumanya. How do you want to react? Oyagala kukola otya? N'olyoka ovaayo wenna n'ogira omuyuza n'oyogera ebitasoboka. Kama naga nti omubiri nga gukyali mungi, ng'okyaliwo nnyo, nga tonnakyuka. Ebintu ebimu ebigenda okujja gy'oli bigenda kujja nga bizekkema ggwe okulaba otuuseewa mu kukula, otuuseewa mu kukyuka, otuuseewa. Bible gani Mukama Katonda n'afissawo amawanga amawanga 5 5 nations ezakemanga Isirayiri kubakema na kubayigiriza kulwana. Waliwo abantu abamu Katonda bagenda okulekerawo nga balinga liggwa, naye nga ekikulu nga ggwe kuba okwogenda okukulira bagenda kuyamba ggwe kukula. Bakuprovoking nga bebacekinga obusungu obwalemeramu, ng'ate omaze okugamba oli mulokole. Bakuprovoking oveewo oti ng'olinga enswera bagembe weya tannakyuka eri munda akyali mungi. Olyokodde ewaka hawusigala omusiŋŋaane ng'ataddeko wiigiyo n'akateeteeyiko akasinga okuba akakabi, ng'alagidde munne amukuba ebifaananyi ne mekapu nga mwesize ne lipstick yena nga mumaliddeko ng'amegedde bw'ati mu kamera ate ng'atudde na mu ntebe yo. Katonda yakula bulala mwana wange tasooka kutunulira hawusigalo. Bw'oluyingira bw'oti mu nnyumba, bw'oyingira bw'oti Katonda amaaso tagateeka ku hawusigalo ayambadde engoye zo, agateekako ggwe ng'abuuza Nasuuna kati oyagala kukola ki? Oyagala kukola ki? Amaaso gonna agateeka ggwe ng'ayagala kumanya how do you want to react. Nangalinga gamba singa babadde bakikoze nze Yesu mu kulaba kwo n'alikoze ntya, lwaki tokola nga bwe n'alikoze? Kubanga engoye zange bazinyambulira ddala n'ozitwala ne bazitwala, gwe oyagala kukola ki? Wangi oluusi nga Katonda ne hawusigalo yamulagidde n'amugamba zambale, njagala mulaba bw'akyuma olwaleero, njagala mulaba bw'avaako wayalimba abantu mbu yalokoka n'akyuka. Alimba abantu mbu takyayumba, njagala kulaba zambale mutulabe. Kumbe ng'obulamu bwo bulijjo olinga ekidiba ekyateeka. Ekidiba nga kyakola kitya? Kyateeka buteesi eri wansi waliyo amazzi amakambwe, kati hawusigala agatinkudde gazze kungulu. Waliyo ebbumba naye wano badde wateeka maama nyabo nga gali crystal clear, balaba bulokole bwa kungulu, ne wajja ekisiikuula.
kanula amaso ngamyuka noberanga enswera ganyize zenyizo okuyuza tonsiri waliranga konzo mbwagwe abawulira nogandi oyo akyali mulokole oyo mulokole yayita abantu bakatonda embwa kona ko badde pretendinga nako akobulokole akabadde kungulu ne kasaanuka ne kasiimuuka gamba naye bakulinanya nti kkiriza katonda asende ebifo ebitali bisende bibadde mu bulamu bwo gambe ndikkiriza mukama katonda asende ebifo ebikola ki ebibadde ludawa bibaayo nga byekwese paka nga wafuniseewo ekibisiikuula wano ababulaza bangi si babbi lwakubanga ebyokubba tebabiraba toyenda kubanga boyendako nabo tobalaba naye lwoba balabye weeyisa otya tusobola okukwesiga bulaza gw'omulokole tusobola okukwesiga n'osula ne sisita mu kisenge n'asula wansi wali kumwika naye n'osula wano ku kitanda obudde ne bukya enkya n'otatugandi musumba mu nsonyi obusonyi ekikemo kyabadde kyamaanyi nnyo kye mwantaddeko. Can we trust you? Wakyuka n'otuuka ku eyo levo owulira n'amaanyi agaddamu abamu tebagalina. Tulinawo babulaza bameka wano nga muka Potifaali akwesimbyemu ng'osobola omuwona. Omukazi ayamyuka n'omumwa nga mumyufu n'ekisige nga kiri wano kiri hayi hayi n'enjala nga myufu n'akabina nga kanene ng'ataddeko ne perfume. Bulaza gwe n'akusunaasuna bw'ati n'osigala kyekimu ng'osobola okukola nga Yusufu bwe yakola noga ndi mbaako fire. Tulinawo bameka wano aboogera fire naye ng'omanyi gw'oboggolera ye muka siwulya ye mukyalaani asobola n'okwogera ne boss n'akwongeza omusaala nagani omwana oyo akola nnyo omwana bamwongeze ku musaala. Ebyo nebijja mu bwongo ate nga yatandika dda wiiki ebbiri eziyise akuwa ku butunda obuli konko obutunda bwa Potifaali nga kwonywa n'akwerabiza ennaku yeewamu yonna gye wajja nayo n'asena ku supu gureevi owa Potifaali n'akuwa ku gureevi n'omunywako ate naga ndi sinnaba ogenda kulya ebintu wane ewaka. Tulina babulaza bameka basigala nga balokole baliwa anti obala bajjukira nabujjukiza okuwanika. Tulinawo bameka abasigala nga balokole nga Mukama toga ni Mukama nja kwetondera bwetondezi n'ekyo nekikemo kinene nnyo Mukama lwakikwatagana na destiny yange kiriko okunyongeza omusaala engeri gyendi yakyuse luli mbadde ndya makombo kale omukazi ampa gureevi nywa ku butunda bwa Potifaali. Bano bagane Mukama yatandise okutambula n'obujulizi nowane Mukama akola atya Mukama atambula naye nga Mukama atambudde alagawa Mukama yebazibwe. Change ebifo ebitali sometimes nga tebinabeera mu nguudo bibeera mu bulamu bwaffe nga nabyo wetaaga okkirize Katonda adiiringe nabyo nga tannasenda byeri mu luguudo asende ebiri mu mutima gwo ebiri mu mutwe gwo. Ani awulira agambeko nti amiina? Olubulaza ajja mu ofisi nanga ne musumba ene church bwe tubanga tunagisigalamu yogera ku basisita abakunama balekerawo okukunama. Sisita agenda nejanga akagoye kampi ayina atula mu maaso
buli wagamba amene yeegaziya, buli wagamba amene yeegaziya. Naye mugamba nti kati nkubulire mwana wa taata nti obadde oyagala mbakole ntya? N'agamba yogerako nabo baba baviira mu kyaki bagivemu bagende muziri ekyaki ezikunama. Ne mugamba olunyiriri olubagoba mu Bayibuli sirulina, kyekisooka. Ngenda bagobera mu lunyiriri ki? Kubanga abalwadde bajja mu ddwaliro. Kati abalwadde abamu bajja wano nga n'okuwona tebannakola ki? Abalwadde baffe abamu tebannakola batya? Tebannawona. Ate ekkanisa eddwaliro ly'abalwadde. Kati tukikoze tutya? Ne mugamba naye wali okitegeddeko nti ate Katonda yennyini yandibanga yabaleeta bakumalemu empewo. Kubanga olabika olimu empewo. Gwe wennyini mwangi nga tetunabakwatako, tulina kusooka kukwatako gwe kubanga olabika olina ekizibu. Olina okudiringa n'ekizibu ekikulimu. Kubanga mu kulaba kwo tunaabagoba mu kyaki ne mu nsi yonna banaggwayo. Tubagobe mu kanisa, tubagobe mu owino, tubagobe mu takisi, ne mu hoteri Nyonya Chai tubagobe tebabeeyo. Wangi kati yonna nze nfugayo ngenda mbagaye muve mu kyaki, kati nzije ne mu owino mbagambe namwe muveemu, ngende ne mu paaka mbafulumi, ngende ne mu takisi mbagobeyo. Ate nga blaza gwe olina okuyitirayo yonna yonna ojja kugendayo. Tolabanga gwe olina okukyuka. Kubanga eri yonna mu nsi gy'ogenda okubeera ogenda basangayo, naye nga bakuyitako otabuka. Bwe bayitawo okola otya? Bwe bakuyitako otabuka. Ate nabo tobayita bakusaaga baveeka nga beekanami. N'agamba kanyingire mu kibuga mbakube. Kati oli omu ku be bakuba kati olina otera okukaaba. Ate olabika ogenda kulaba bangi. Kati gwe olina okukula obeere ne disipulini wangi, otegere nti ebitali bibyo si bibyo, otegere nti olina okukyuka, oyigeko okuyita ku lukonzikonzi nga teweesokodde. Eyo nayo disipulini Katonda agyagaliza gwe. N'olwekyo nga tannabajjawo wangi ayagala okukakasa nti gwe okyuse, era nga tonnakyuka kyandibwamu omukono gwa Mukama nga yabaleeta. Ayagala kukumala mu mpewo kubanga alaba opulitendinga mbu wakyuka naye nga tonnakola otya? Mukama alaba opulitendinga nti wakyuka naye tonnakyuka. Abantu abamu nage tebabba naye nga kiva mu kuba ndi bye babba tebabiraba. Abalala tebayenda naye nga kiva mu kuba ndi be bayendako tebakola ki? Tebabalaba. Kati Katonda baba ayagala okukakasa ddala nti ddala blaza tokyayenda nti wakyuka, agenda kuleeta abantu abasibye obubina bwabwe ng'oli asibye akabina kalinga ensuwa, alyoka akuyiteko ng'anyeenya kanyenyebwa. Mukama alyoka Katonda alyoka akusemberera awage nti owulira ki? Owulira akwate bwati ku mutima nga awulira gukuba tu. Kati bonga tebannakyuka gwe olina okusooka okukola ki? Change etandikirawo. Era Katonda gyagezaako okumonitalinga era ebyo byakozesa okukumalamu empewo. Nabanyumiza ku kapa yabeeranga mu maka g'abantu abazungu gye baatendeka. Mugijjukira? Abazungu bazibu nnyo, baafuna kapa yaabwe ne bagitraininga buli nnyo nga bagiyisanga mwana ewaka. Wangi okumanya bagitendeka nga balya nayo ku dining, okumanya bagitendeka bagiyigiza n'okusiika enva. Eri kapa yali akabenje, kapa ng'esiga n'emigaati bata, kapa ng'ereeta tray neva mu kiyungu, n'ereeta tray ebikopo n'egiwunza ku mmeeza, kapa nga bagiteeka ku budget
tendya mmese erya nnyama enywa mata eringa mwana wa waka. Kati baatuuka ekiseera ne bakkiriza nti kapa eno wamma ddala yakyukira ddala lwakuba na byoya naye erabika erowooza nga muntu, era ne bamanyira ddala n'okukyuka yakola erya. Sikyabawulira nti kapa yakola erya, okutuusa ku lunaku lumu de waaliwo ekyawemula kapa n'ewemuka. Lumu ebeesitudde tray eriko ebikopo ng'egijja mu kiyungu, esimbye amagulu abiri bwetu kwetambulira buno obukono busitudde tray, egitwala ku dining. Kapa ebe kulosinga omulyango okuva mu dining okuyingira, okuva mu kiyungu okuyingira mu dining. Emessage eyava tewali yamanyaayo. Emmese neryokoba matuka mu ddiro neyita mu dining neyita kapa mu magulu. Kapa negamba tonda banga. Kapa neryokwekuba ebikopo wansi bwe pa. Bakama baayo abali mu dining bawulira ebikopo byabwe nga bisamukanga emikondo gyonna gikutukako. Ne bajja ne babuuza what's wrong. Kapa ng'eri mu kugoba emisinde emmese. Ebikopo yabiresa weyingidde eri mu kadulowa. Emmese giro kapa nga yefumbyeko. Ebikopo ebikoze etya? Ebyasizza. Egobye eki? Mese. Ekyewunza kapa eno yali tekyabba muzigo. Kapa teyabbanga mata, teyabbanga nnyama, kapa nga yakyuka. Naye maama olumbe lw'emmese lwagiwemula. Bannannyiniyo baali so disturbed ne bagamba how comes? Omuntu gwe tugulira ennyama eyiyo ne ku dining oyinako ennyama eyiyo n'amata agago weegali, kati emmese ekuwemudde eti? Emmese erimu ki? Kiki kyo ekiri mu mmese ekitali mu nnyama gye tukuwa? Banyiize ebikopo byonna ebyasiza eba disappointings. Emmese ewemudde kapa. Egikoze erya nga bakama bamaze gyesiga ennyo. Emmese ng'ewemudde eraze obwerere bwa kapa. Obwerere bwa kapa buzze kungulu. Nze mbuuza nga mmaliriza. Mulokole weebale okulokoka, weebale n'okukyuka, naye kiki ekyo mu bulamu bwo nga bwe kituuka kyo kikutabula? Kiki ekyo? Buliza naye bakulinanye gwe omulinanye mugambe nti emmese yo mmese ki? Mmese kika kyekutabula? Mbuuze gwe omulinanye mugambe nti emmese yo mmese ki? Kika ki? Ng'eyo bw'eba etuuse ebikopo obyasa. Emmese yo mmese ki? Ng'eyo bw'eba etuuse kapa gwe ebikopo bakunyumiza benyumize naye bawubyasiza dda kubanga tosobola eyo gyerekereza. Twamweka abali wano nga walokoka n'okukyuka nga wakyuka. Mikono gikendedde, mikono gikoze erya? Bameka abali wano nga walokoka ate nga n'okukyuka wakyuka. Omanyi okulokoka kirala n'okukyuka kirala. Bameka abali wano nga walokoka n'okukyuka nga wakyuka. Kandabe emikono. Mwana nga wali abagumye ne bagiteeka wansi oli n'agamba leka. Ffenna nga bwe tuli wano buvunaanyizibwa bwaffe, ddayo okole ku ekyo ekyasigala mu bulamu bwo nga kyo bwe kituuka obwerere bwo budda ku ngulu. Gambye ndya ekyo kyokyawaana, ekyo kyoyogerako n'owaana n'ogamba nti ha naye nze bwe kituukako kino awo simanyi nti mpitawo. Kati awo naawe eyo yemmeseyo. Bwe kituuka ku kino awo simanyi nti mpitawo. Eyo yenki yemmeseyo. Noonya engeri gye walokoka n'okukyuka n'okyuka.
emmese eyo gigambe Yesu agikoleko. Gigamba ani? Kyogikweka giweeyo wa Yesu gendi Yesu. Ebirala byonna nabiwangula naye kino kikyampangula. Kino obwerere bwange obutali bulokole bwange bulabikira ku kino. Nyamba nga bwankyusa mu bintu ebirala byonna Yesu naye ku kino nkola otya? Onkyuse nemekwasa bikopo olunaku olumu. Teeka waggulu omukono gwo nga bw'oyimirira. Twogere ku bifo ebitali biki? Tewaliyo omuntu asinga kumanya bifo byo bitali bisende nga ggwe. Ngambye ntya? Tewaliyo omuntu asinga kumanya bifo byo bitali bisende nga ggwe wennyini. Omukugu mu kumanya ebifo ebitali bisende biri mu bulamu bwo era ye ggwe. Nolwekyo goba obirope wa Mukama. Ngambe Mukama oyogedde ku sende ebifo ebitali bisende naye ebifo ebimbizuuse ng'ate biri mu bulamu bwange taata. Nyamba nga bwe wandokola ondokolere ddala. Nyamba na kino kitwale. Kubanga kino kikyantabula, kino kikyantabula, kino tikinjasa bikopo naye kino ebikopo bikyayateka. Teeka gula emikono gyo. Gamba nti ayi Yesu, Mukama wange, nkwebazizza nnyo olw'ekigambo kye mpulidde. Olwaleero mpulidde nti omaliridde okunkulembera. Era mpulidde nti ogenda kusenda ebifo ebitali bisende. Naye ebifo ebyo ate olwaleero nzudde ng'ebimu ku byo biri mu bulamu bwange. Yesu nga bwe wankyusa, Yesu nga bwe wandokola, ndokolera ddala, nkyusiza ddala. Nyamba, kyusa obulamu bwange nema okuswala mu maaso go ne ku maaso g'ensi. Nyamba ayi Mukama, obulamu bwange bugulumizenga erinnya lyo. Onkyuse Mukama, onkyuse taata, onkyuse ssebo, mu linnya lya Yesu, amiina. Bino sigala ng'oyimiridde obiwulire. Bino wetaaga obiwulira. Ndimenyamenya enzigi ez'ebikomo n'entematema ebisiba eby'ebyuma era ndikuwa ani gwagamba? Era ndikuwa ani gwagamba? Obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama. Gamba nti oyo yenze. Simanyi owulira firimu gyegenda okuggwera. Eyo firimu gyeggwera. Firimu gy'olimu eyo gyeggwera. Kasita amala okufine tuninga ate nga kyaliko kaakati n'atereza ebifo ebitali bisende n'akyusa mindset. Okay? N'akwalayininga n'akutereza nga bw'akwetaaga n'akakasa n'oggwa tokyagwa n'amanya n'ebimu byagenda okuwa tebikyakusuula tokyagwa. Okay? Wamutegera wamumanya wulira gye bigenda. Waliwo ebijji by'ebyuma byayagala okumenya. Waliwo enzigi ez'ebikomo zayagala okumenya. Ekyo ng'akimaze ayagala kuwa obugagga obwakwekebwa mu bifo eby'ekyama. Oba okuba nga lusikubire ddala nga sinoga. Obugagga obw'omu kizikiza obwakwekebwa mu bifo eby'ekyama. Katonda ayagala kukolayo ebintu ng'abikoledde ggwe.
tekagula emikono mugaye nti ayi Mukama ekyo nno nkikwebaliza taata kuba ntegedde gye ndaga era ntegedde gy'ontwala. Mukama gwe yantandikako n'okumaliza gwe obumaliriza. Ekigambo gwe okyogedde otegese Mukama ng'omaze okusenda ebifo ebitali bisende, ate otegese okumenyamenya enzigi ez'ebyuma n'enzigi ez'ebikomo ezo. Menyera ddala ayi Mukama, menya mulamu bwange, menya enzigi ezannemesa okukwata ku byange. Sikambula Mukama, yokya Mukama, tema Mukama, suula wansi. Ekigambo kye kigambye nti onompa obugagga obwakwekebwa obuli mu bifo ebyekyama obw'omu kizikiza obw'omutwala mu linnya erya Yesu. Mutwala mu linnya erya Yesu. Mutwala mu linnya erya Yesu. Kubira Yesu engalo nga zinoga. Ngambye kubira Yesu engalo nga zinoga. Ngambye kubira Yesu engalo nga zinoga. Bwebalize Mukama obugagga obwo, bwebalize Katonda. Gambako nti amiina. Nze sigenda kwewuunya bwe ndiddayo okukulaba nga landiroodi wo ataasula ku apartment zo. Sigenda kwewuunya bwe ndiddayo okukulaba olw'okubanga twogedde ku Yesu wa shortcut. Sigenda kwewuunya bwe ndiddayo okukulaba ng'oli mu bifo obuyigirize bwo gye butaalituuse. Ng'olagula n'abalagula, ng'osula ku byalo by'abagagga, ng'ovuga emmotoka z'abagagga. Sigenda kwewuunya gwe musomo gwalema. Sigenda kwewuunya bw'oli mpita okuggulawo amasomero go nga gwe managing director ow'essomero naye ng'ate gwe ne certificate toyina. Teeka gula omukono gwe nti Yesu weebale. Ekyo nkitwala kyange mu linnya lya Yesu.